Ochalaba okwanjula n'embaga. Nebaza Allah okubeera nga zaamu atuuse ku kino. Tumaze ebbanga ddene from university. Zaamu kyensinga omujjukirako tasuula bantu baali nabo. Yaŋŋambanga nti olibeera metron gwe saba ntuuke ku makula nze embaga eyange yaliwo mu 2006. Naye naŋŋamba nga bw'okituuseeko nange nsabira. Nange njagala obeere ku mbaga yange olabe ku ssanyu lyange kuba mbutuufu twali ffenna twali ba mukwano nnyo. Naye neebaza Allah olwaleero zaamu okituuseeko. Allah weebale. Neebaza maama zaamu. Maama zaamu nkwebaza ekyensusso. Bangi nnyo balemesa abaana omusajja muleke mwavu. Omusajja omutwala wane mbutuufu maama otubeereddewo. Weebale tubeererawo, weebale twagala. Tusaba Allah akusasule. Ne mujjana tweyagale twesisinkane ffenna Sharita naawe. Neebaza nnyo mwami Buyongo mbutuufu atulazeeko. Era mbutuufu abayina ennaku ebalumire ddala mbabbo nsala amagezi n'enkyusaamu. Nelifuuka ssanyu. Wagala nnyo omukwano Medi ndi mukwano naawe si kyokka nti gwasinga obulungi ekirala gwasinga okuntegeera fyuca njirinamu gwe ssebo yegwe omwami ow'ebirooto byange kano kosazeewo n'ojja mu bazadde ontanudde ngenda kwagala luno switi ompesezza ekitiibwa Zania situdde bikonge ab'ebitiibwa bazze bangi bambi abagenyi baffe banyiridde bonna wagala nnyo omukwano Medi akalakano wekatajja muleka kukuka mutwalira abazadde bamulabeko yemanga ng'oseera mulala omulonyo omusajja omulagatira yagala ng'atalaguza essanyu ly'omwana lizita yagala ng'atalaguza essanyu ly'omwana lizita Sharita mazima wanvu okuva ku Dota TV nsaamu kubereka engalo ez'amaanyi kajje kanetuulire soko mumpeera akayimba mumpeera ako ke kayimba komwadde taata nno ng'oyita Shanita tiimu ya Dota TV ne Salamu TV Salamu TV ne Radio Palo nabo bali wano lindamu bakiikiriddwa bakulembeddwa Sheikh Bakari Kakeeto ono Knowledge program y'edakiiko gyazifisa 5 nabo batuse message ya ono muwala wange nsaba mukubireko mu ngalo ez'amaanyi era musaba agende butereevu wane awali omwami n'omukyala atandike okubanjogera ebibuuzo mwabadde bagamba nti omukogo temugenda kulaba ku Dota TV muswadde wamma nsaba mukubire engalo ez'amaanyi nkusaba
abana abalina musharita abana babanyize nnyo obatulaga kubanga Medi wajja okubanga ateeka essira okulaba ababadde banyigira ku mukolo gwe naye ng'okusinga ennyo abali wano bataata eri ab'eŋŋanda wamma kampulira aba Golden Balls mukuba engalo ez'amaanyi mbawulire awo ba Golden Balls essomero lyaffe awo batunuzaamu nnyo kamera era obanga olanga nnyo kubanga lyessomero erikuleese wano olwaleero director mami ne daddy be batukuŋŋaanyizaamu kankusabe ogende butereevu wali waggulu. Mukyala wange omulungi Zamzam my word nsanyuse okukusanga era mu budde buno nkutonera ekirabo kino kya mmotoka egira ovuga ebirala we bunaakusangira naye ndaba emmoloka kitono nnyo nkwongeddeko ekirabo ekirala nga yenze alajenga byonna tebimala amwogeddeko ekirabo nti kiddemu ekyo ekigambo awa Delta TV kikwate nnyo akakantu nkaagadde Delta TV woli kiddemu ekirabo ekirala yenze kuba nze muti ogukunkumula ebibala ebyo wanyi akwaga Kane bali kwera ngoli mukala wa Delta TV tukole tuli wano n'omugole omwami bannange kyakoze kiboga kikanyo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi yotando sebo yendi Sharita yotya we bali kujja kumukolo gwa semba kula baluli kali tuli fenna nera tuli kiboga bannange mukikoze alhamdulillah balikola mukolo mulungi mukolo gw'omwami omukyala tumijitate moto ko kikoze otya kiba ibadde musaana kubanga taata wange yaŋŋumiikiriza nampa obudde ate talina kyeyansalira kati okusinziira ku budde bwe yampa n'omukwano gwe nnyina naye nga taata wange ate musomesa wange ndabye nga kimusaana nga nakitono nnyo. Amiina. Zaamu mwagala nnyo ye mukyala w'ebirooto byange. Era buli kimu aba akimanyi kyenkola, sirina kye mukweka. Biki by'omuyiseemu oba by'omuyizeemu ebikuleese wano? Ye muyizeemu namuyigako ebintu bibiri oba n'ebisingawo. Oyina w'oba otendewalirwa n'akugamba okugumiikiriza, mugumiikiriza nnyo. Oyina w'oba otendewalirwa n'akugamba gumiikiriza, n'ogumiikiriza Mungu n'akitwala kibadde kikutendewalika. Omutima gwa taata yali yategeera bambi omukwano gwa taata bamnyekera ku makya taata nafuuma natune yakolerera baana emmoloka eno gwe mutwalo gwendeese ng'okumusiima mukadde wange era akamukwasa mumanyozire taata ebisumuzo mbitwala mukwasa ebisumuluzo taata kanfukamireko mukwasa ebisumuluzo bino
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nsaba munzikirize ntolireko ku mwami wange salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My mod. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kikirizibwa okujongera mu ebyo? Obusiraamu bukkiriza okuteeka ebirungo mu mukwano. Mod meaning man of my dreams. Yes. N-word means woman of his dreams. Bakyala muwane ku baami. Mwami wange omulungi nkwebaza nti olaba mbadde nkaabira mubikire naye akutukidde mu ngalo. Naye ate akutukidde mu ngalo. Beegaleza amaanyi. Kimuddemu akyulire. Abajuliza ababaddewo ngenda kubaagalira omuntu ono. Allahu akbar. Weebale butanswaza. Abaana balina kubeera mu disitulo. Weebale fulfilling your promises. Wansuubiza nti ojja kujja mu bakadde bange neeyanziza okujja nga taata ne maama balamu. Weebale kuwa taata wange entambula kubanga yamala ebiseera bingi ng'ateeka mu school fees n'atasobola gyegulira. Neeyanziza neeyanzeegyo. Weebale kubeera omwami ow'enjawulo. Nsaba Allah ayongere okutunyweza. Nsaba Allah akusasulemu bulungi bwereere, akwongere emmaali, akutwale n'e Makka. Kati nga bw'omaze kino ndowooza ne bw'onzizaako tewali kirala. Tewangi? Yes. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. So ababadde bagamba Medi wasadde omukyalo owokubiri mumusabye ajja kumuleeta, semweraliikirira. Saba mukoddomi wange kwasa enkoko eno okumpamu ennyoko zaamu okuba mukyalo. Abalina ebinabo mbireete wano engeri. Abaze n'ebinabo. Neyanziza barakallahu fiikum. Abaze n'ebinabo. Omukyala namukuwa era kakasa ekyayongera okuba naye. Metronbwamwe Allah bwonna jangu okwata ebirabo. Jangu eruddawo eno okwata ebirabo. Badde n'ensawo eno ng'erimu ekyambalo ekisaanira omuko omulungi. Alhamdulillah neyanziza muko neyanzeege. Congratulations abagole baffe ab'olunaku olwaleero mwebale nnyo okugamba nti nno ffe emikolo gyaffe tugitwala ku the #1 TV station ekyasinze okulaga emikolo mu Uganda eyo no gye bayita Delta TV. Tukole tuwerabira programu yaffe ya mami eyakolamu yebeerawo buli lwamukaaga ssaawa zibeereemu mpaka 2. bw'oba olina mami yena gwe yagala tukyaze osobola okubeera ng'okola ki ng'omutu wa ku ssimu yaffe eyo nga bw'olaba. Ate era negamba nti akalowoozo kaffe olunaku olwaleero kyekintu kye bayita okweteekateeka. Luli twayogera ku kyokubeera nti no nti omanya abantu bameka b'ogenda okubeera ng'oyita ku luno. Ate twagala otunuulire ensawo yo gwe mukwana asazeewo okugamba nti nno kwotegeka okwanjula oba embaga. Kirungi tukola meetings era si kibi, naye ate munnange tolina kutunuulira nnyo bantu nti be bagenda okubeera ng'ate embaga yo be bagenda okufandinga budget eyo. Kale kankyogere bwetyo sandyagadde kukikozesa nnyo muluzungu naye nti bebagenda okuwa essente ezigenda okukola embaga oba bebagenda okuwa essente ezigenda okukola okwanjula. Abagole baffe bano bombiriri betulaze bazenga bagamba Sharita ffe tetwakola meeting ne babuyungo nabo bagamba Sharita ffe tetwakola meeting tetwagala kukalubiriza abantu twabayita buyisi kujja kukola ki kulya. Ekyo nno si kyakweraga kintu kirungi abantu obeera obawewudde kubanga kuno okubeera kusalawo kwammwe timu abasizeewo mukole ki mufumbiriganwe. Kakati abantu bateekako budget banange munyambe sinagula nte banange munyambe sinagula mpeta banange mutuyambe mmere temala. Bwe bakugamba okole omukolo okyokalubiriza abantu. N'ekyo mukwano bw'omanya nti no nti gwe n'omwami w'omusazi w'okubeera nga mukola omukolo mufube okulaba nti mweteekateeka. Okweteekateeka kitegeeza kusonda kasente oba kyetaaga mu kugulawo akawunti ne mugamba nti eno ya mbaga
oba eno yakwanjula nga ssente buli omu akola ki ateekayo. Tekigasa kukikola amangu ng'obusobozi tembulina. Musobola okwewa obudde mugamba tugenda kumala omwaka mulamba nga tusondera mbaga yaffe. Muleke kunyiigira abantu. Banaye okola omukolo ng'ogutadde mu bantu ne gw'obadde osubira guni ajja kumpa 10 n'oli ajja kumpa akakadde ne batazikuwa nga tebazikuwadde kuba tebaagala naye nga nabo tebalina ne obanyiigira nze yamubeererawo ku mbaga kyokka ye n'atampa wadde 10 nga lwaki obanyiigira be bagambye okola omukolo kakati no mwetegereteekera omukolo gwammwe mutandika okutereka essente mutiko ogenda okugamba abantu ng'ebisinga byonna byakola ki byakolebwako dda oli ayagadde akuwe bw'aba tayagadde si lutalo okitegedde mubayita obuyisi bajje bakole ki bababeererewo mu bumpimpi mweteeketeke nga mugenda okukola omukolo totunuulira bantu musonde akasente kamwe wakiri mugongezeeyo naye nga musonze akasente muleke kunyiigira bantu nakumabalako mirembe kusindika zi message buli kiseera eza meeting okitegedde yenze Sharita mazima wanvu agamba 1st July wetutandika okubeera nga tuyita abaana baffe abapya abayingira mu lusomo olwo 1st July okitegedde oyagala kubeera mudde oba mu boarding ku Sharita School of Beauty jangu ofune fomu mu bwangu mwabazifuna edda nga mubadde mwebuza tutandika ddi mujje mukwano mutandika olusoma olwo lwa 1st July okitegedde mukwano okumanya ebisingawo osobola okuba esimu yaffe nojja n'ofuna fomu ebeera ya 15 okusiza ffe zitandikira ku mitwalo 5 ne 10 n'ogenda nga tulinyisa mpolampola okusinziira ku gwe ky'obeera oyagala okusoma ye Sharita School of Beauty tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu kuba tulina buli kimu ekikwatira n'emikolo gomesi z'ababuuza gomesi z'abagole gawuni changing dresses saluuni video bifaananyi mmere keeki decoration byonna tetwagala ozunge Kampala ng'onoonya waki yonajja bintu jangu mu kifo kimu ku Sharita's Bridal World wano wendi leetawo Malakai Ecology awunya bulungi bannange Malakai Ecology ewunya bulungi bannange kakati no nawe jangu owulire kawo ka Malakai omuze ku birowoozo ng'ojja olye ku fish ng'ojja olya ku chicken ng'ojja olya ku pizza n'ebirala bingi nnyo ne juice ow'omulembe gwe bakola ate ng'ali so healthy abeera nacho Malakai Ecology esangibwa Kitende era nga reception y'embaga oba osazeewo okukolerawo birthday party buli kimu ekifo bakuwa kyabwereere Malakai Ecology you are simply the best nkoze ne Shafik ku kamera waliwo n'omukyala gwali naye awo n'abalala bonna ababeerako ku Delta TV mbaagala nnyo twerabira kulaba repeat yaffe olunaku lw'enkyera sawa 11 bw'oba watusubiddwa n'otulabira ku YouTube Sharita's Show amanya gange nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano